Olutalo lwa Hadija Kigozi ne Doni Asiya luva kuki? Bano abantu ababiri ekibayombya kibaki? Kubanga kizibu nnyo Hadija Kigozi okolayo akatambi ne kabulamu okukona Doni Asiya. Kizibu nnyo Doni Asiya okutuula mu video ze zakola n'atayogera ku linnya lya Hadija Kigozi. Kale olwa Antikaduuka ne Hadija Kigozi luyinza okuba nga lutegeerekeka kubanga Hadija Kigozi yayogedde ku nsonga za Antikaduuka okubanga nti akansolinga nnyo abakyala ayogera ku nsonga eziruma abakyala ensonga z'omukwano ate nga ye omukwano gwa mulema ekyo nno ne tusooka ne tukitegeera wabula ng'ate ne Antikaduuka n'agamba nti Hadija Kigozi ensonga lwaki amuwalana amuvuma nnyo amwogerera nnyo lwakugaana kumukyaza ku interview igwalaba akatambe kano igwolowooza ki kwabo abantu abasatu kyekigenda mu maaso olutalo lwa Hadija Kigozi ne Antikaduuka gwolowooza ddwo lusaanye lubeerewo oba babiveeko ye olwa Doni Asiya ne Antikaduuka gwolowooza luva ku ki ekitta abantu baneno ababiri olowooza olutalo lwa Doni Asiya ne Hadija Kigozi ki ekibaviirako okubanga balwana anti Doni Asiya akoze akatambi olunaku olwaleero n'agamba Hadija Kigozi gw'oli mukazi mukadde wakadduwadda ensi yakuba bakuwuubyewuubye bakoze bino bakoze bitomanyi na taata wa mwana wo ebintu byonna byonna ebikwatako tubimanyi ate era jjukira bino Doni Asiya byali mu kwogera Antikaduuka yabyogerako emabega nga bwamanyi ebikwatagana ku Hadija Kigozi era namugamba nkuwoniza ogusembayo sigenda kukwanika mu nsi ye lwaki njogera bino byonna ng'obutambi obwo weebuli ngenda kububateerawo mubuwulirize nammwe mukomentinge ng'ekintu kye mukomentingako mukimanyi ate era nga mukitegedde yenze Sheila Adita nabagamba updates zonna ezibigenda mu maaso updates ezinyuma nazisanga wano ku channel yange kwennyini kyolina okukola ku subscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gye tutekayo ebeere nga tekugitako my dear brother or sister jangu twegateko ofuuka omu ku ba members ku channel yaffe eno nze yo over welcome imbeera wonyo ever open nze wendi mu bitiibwa ate mulo katugendeko mu katambi ka Doni Asiya akali mu kutambula ng'ali mu kuvuma Hadija Kigozi ate era tukomewo abantu agamba yakona obugaalo ekyo nkimanyi n'ebizigo nabivuddeko kyeyongere ddala okubaluma ate nze kasi tonvuma n'enkizuula nti oli Kadama obusungu mbamanyi gye buva kubanga bunange bwentyo bwe nali amanje kitegeeza kulya ku busi nga tekuli ggi ate nga gwe gasiikira bakama abo tumira ku basajja nga oli bize Kadama mu inbox omugamba baby tubuzayo olunaku lumu baby nafuuka baby abasajja ambaza abasajja ngenda okutuuka okuzaala nga tekimanyi na taata w'omwana omutuufu Chigunde Bununa is the biological father of Sesi Bruno. Nakitunulira kati n'olyoka otunuulira kino ki madamu YouTuber kino kikaza ky'ekisiraani okitunuulira n'ogamba kale Hadija Kigozi singa wasobola omulimu ku TV tujja bavuma mwe mwaddugaliranga amabinaga nga Jennifer full figure ebyo byebivudde ewa Doni Asiya Nagudi ate nga talutumidde mwana muneno avumiddemu ne bakadama mwenna n'abavuma n'agamba tabanenya kumwogerera tabanenya kumulemerako tabanenya lwansonga ye serebu wamwe gwe musinga okwetaaga ate era n'abagamba ensonga lwaki muddawo ne mumuvuma okulya kubuzi buli lunaku kibatawaanya mulya kubuzi ne mutaliirako magi ate nga mmwe mugasiikira babbosi bammwe igwolowooza eyo y'emu ku nsonga lwaki bakadama bavuma abantu kubuzi mazima ddala zisobola okuleetera Kadama okuvuma omuntu oba stress n'emirimu emingi gye gibaleetera okubanga bavuma oba just abamu nga tebalina mirimu oba just internet nga yebawaga kwebyo ebibiri gwenjagala ombuulire igwe nga Kadama kyekikuleetera ovuma abantu time gy'olina ennyingi
stress ye nyingi, oli depressed, oba internet, oba oyagala kutwalirako obudde, gogenda kumbuulira ensonga lwaki, oba naawe ovuma abantu ku ebyo ebimu byemmenye. Ate era nga wanene we twogera ku bino ebigenda mu maaso, sigenda kubanga neerabira okwogera ku Aunty Kaduka Helen. Kati nno oyo Aunty Kaduka, she's my young sister, mwana muto, muganda wange. Yes, my young sister, muganda wange no ddala. Muganda wange oyo yavuddeyo n'akola akatambi, ayina olutalo olugenda mu maaso ye ne Hadija Kigozi. Of course has a big sister. Ze bintu bino sigenda sibiyingiramu, ate era saagala muyambako okuvuma abantu be, saagala muyambako okulwana intalo ze z'abayina n'abantu be. Of course immuleka n'ayiga mu nsobi ze, abantu abalala ne bamusomesa. Daninze muganda we omusomesa okera ku makya n'agamba, muganda wange yansomeseza because oba tanjagaliza, oba lwakuba yeefula nti mukulu, oba lwakuba tamanyize binnuma ng'omuntu, ebyo bye saagala. Immuleka n'agwa mu scandals ze, abamuvuma ne bamuvuma, abamukansolinga ne bamukansolinga. And of course kasita naye muntu mukulu, kubanga naye she's a counselor. Omuleka, she knows how to handle her situations. Ngenda kubanga imbatwalako mu katambi akaleetedde olutalo lwa Aunty Kaduka, teekako ne Hadija Kigozi. Katusooke ku katambi ka Hadija Kigozi, kyekyamuviiriddeko okubanga bamukalakata okufaako bufi, ate era tukomewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanessa wasuze otya? Kansubire wasuze bulungi. Why is everyone acting like temwalabye Vanessa's apology to Bruno about MC Richie's life? Vanessa, abawala abegomba Bruno ba secret admirers, they won't spare you. Bagenda kuvuma paka. So you should take heart and take note of that. Nalabye ne busengo obwagwa nga buvuddeyo butandise okuwa amagezi ku relationship. Bw'oba omanyi nti no wajjako ku app eno n'okaaba amaziga n'eminyira ne gikuvaamu ng'okabira musajja, you have no right to advise any woman. You have no right to advise any woman. Buli muntu waddembe okukola ekyo ky'abeera ayagala kubanga bubeera bulamu bwe. Vanessa, one thing is you're not going to impress everybody kweno internet. Bana abantu bano bategerera mu past tense. Okitegeera. So you should be you. If you did it out of rage, ng'ovuddeyo no apologizing, that's it. Kyabaddewo tekigenda kudda mabega. Okitegeera. Abakyala abakulu abali mu UK balabyeko nga bapostinga aka katambi kavudde wa Hadija Kigozi. Katugendeko mu butambi bwa muganda wange Helen ng'agezaako okuddamu Hadija Kigozi ng'ali mu kumuvuma okufa, tekako n'okumujjukiza wawaayina okubeera na wawaayina okugwa. Kati nno waneeno nga yayogedde ku bintu Hadija Kigozi byazaakola. And of course nze nsiba mbagamba tuli bantu mu environment mwe tubeera mubamu abantu abatumanyi, era we happen to do a lot of shits, a lot of things. We do things ebimu nga tubikola twekwese, ebirala tubikola dde nga bantu bonna batulaba. Naye ate mu abo b'obikola nabo si buli omu nti no agenda kubeera nawe forever oba agenda ku coveringa forever. Nze for example nina abantu abamanyi in and out, nga nina ebintu bye nali nkoze n'ebibi ddala nga waliyo omuntu abimanyi. So omuntu oyo sigamba nti ebintu ebyo yabyeterekera, ayinza okuba abimanya naye nga tebinnafuluma bufulumi, naye nga ayinza okuba nga ayina ababinyumiza nga tebinnafuluma bufulumi. So ebintu ebyo we bifuluma, and of course era baba abamu ku bantu abo bembadde around with. So you always fenna abantu tulina okubanga tutwala a very keen eye eri abantu ffe betusembeza. Ebintu bye tukola ekiro bivaayo abantu ne babimanya. So waliwo omuntu eyavaayo n'agamba Aunty Kaduka ebigambo n'amuteerako ne evidence ekwatagana ku Hadija Kigozi. Katugendeko mu butambi obwo obwa Aunty Kaduka nabo tubuwulirize. Adamu YouTuber nkulamusizza nnyo nnyini ddala. Amanya n'eddoboozi ontegeera ndi Helen. Nabagamba mpanya ekitiibwa omuntu eyali annyambyeko akazibu ne bwe kaba nga katono nnyo. Ne weziba nusu 10 n'ozimpa nga ndi mu bwetaavu sitera kuyisa mu maaso. Onsabye ebbanga ddene okola interviews naawe. Wantextingako n'oŋŋamba nzija tutandike n'emiramu egy'okwogera ku relationship. Era saakuwa budde nnyo. Si mu mutima mubi naye nakugamba sikyayagala kutula mu kamera ng'omuntu
nze sisobola kuwa olaba nawe yali yetundire Dubai okyalemeddwa okugwa teri muntu alinnya ku nnyonyi n'okomawo wano nga tolina kyolina n'obaako ky'oŋŋamba mbadde nkusaba mu mutima mulungi nkusaamu ekitiibwa ate era nkyakikuwa nzijja ku mumwa nkulinako ebyama nkuddiremu nkulinako ebyama gye saagala kutula mu kamera kutyoboola njagala osigaza omubiri gwo n'empisa zo n'abatakumanyi basigale nga tebakumanyi mbadde nkusaba ndeka interviews nazigaana wabula abakyala nti waliwo be batoogera baako bupaati bw'osalamu bw'olaba nga butyoboola bususse tonyumirwa YouTube channel y'okkola bw'ojja kukwata opositinge omuntu ogambe nti yagamba yamukuba kaddakiika 2 you are making money naye nga someone is doing shit bw'oba ddala okakasa oli mukazi tolina kukkiriza mukazi munno okukola nsobi ngezo n'otadiriitinga mu muntu obufaanana bwe buti bw'owoza akawunti kola olaba gwe bweru waakusala n'okomawo wano ofunire ku YouTube kola ekyo nze saagala interviews nakikugamba from day one ozengo insistinga ne lwewasemba okunkubira nakusalako emirundi 3 last week but one wankubira enfunda ndowooza nga munananga bwe nkusalako saakusalako mu bubi naye saagala bintu bya interviews si mu mutima mubi toddangamu okunjogerako kubanga gwe bakubi ne byabannagudi bye boogera nze nkumanyi okuvira ddala ku baganda bo teweerabira salinyimiriddeko ne baganda bo ate n'abasukkaawo ngenda mpola kwata abakazi bw'obadde oli mukazi omunno omu advising omugambe waliwo bye batoogera n'oyogera n'ebiri mu kisenge n'oyogera n'omusajja nti yakwebaseeko eddakiika 2 DNA yalina okubaawo kati mbadde nkusaba relationship yonna gye nali nkaabidde seesibanga ku musajja ate bonna nnyina kyembafunyemu siri class yo nze ate oba n'okunkyaza ku TV bansasula naye YouTube aba YouTube mweyiya munoonya kyakulya bye byonna ebigenda mu maaso enjuyi zonna zonna oziwuliriza anti Kaduuka omuwuliriza Hadija Kigozi omuwuliriza and of course Doni Asia omuwuliriza ebyo bye bigenda mu maaso mu bulamu bw'abo abantu nze nga Hadita abantu abo bona bakyala and they all have kids so imbasaba ekintu kimu learn to be humble, respect yourselves and respect each other iffe tuli bakyala omwana wa Hadija Kigozi asobola okera ku machanga anti Kaduuka yaliwo okumuyamba wa anti Katuuka nga Hadija Kigozi yaliwo n'okumuyamba bo Doni Asia so siraba lwaki mweteekako ebyo ebintu ebinnyanya ebibinde muyombere so if you're to cancel someone cancel that person accordingly ku kyekyo kyolabye kyakoze ekitagenze bulungi wabula toyingizaamu personal oba private life otandika omugamba this and this ebintu ebyo tebikola nsaba mubeere nga mwewa ekitiibwa nsaba mubeere nga mweyagala ng'abakyala mubeere ne community ey'abakyala nti ono mukyala abeera mukyala munnange aba muganda wange kuba ffenna tuli bakyala at the end of the day mwenna muzaala mwenna mugenda mu nsonga z'ekikyala so video zino ngenda zirekera erimu mwenna abali ku channel eno mubeere nga musalawo igwogwawa salawo nga weeyambisa comment section woba tewa subscribinga okyalina obudde bungi nnyo subscribinga okwate ne ku notification bell tugende maaso fetuliwo kugenda maaso and of course yenze Sheila Adita imbagala nnyo see you tomorrow.